Sitera nnyo okukola video ne ngamba nti security alerts naye olwaleero nzikiriziddwa oba mpaliriziddwa ogikola. N'olw'ensonga eyo ngenda kusaba buli munnayuganda alaba vidiyo eno ogiteekeko share. Lwa nsonga nkulu nnyo kubanga vidiyo eno otagiteekako share ogenda bba otadde obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu matigga. Era buli muntu abadde yeebuuza lwaki Bobi Wine yalina ofuluma eggwanga Uganda, ngenda kusaba olabe vidiyo eno obeeko ne gwogisharinga ategeere ensonga lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yalina ofuluma eggwanga Uganda. Abasajja baali bamaliridde okukwata Bobi Wine omuteeka mu kkomera abeereyo emirembe n'emirembe amiina nga Kizza Besigye bwali ate kya Bobi Wine kyandibadde waasi. Finally emmandwa bwanika erinnya Robert Mao, wuliriza ebigambo bino. Mwalaba ekiwandiiko ekyava ewa General Sale egamba omuduumizi w'eggye lya Uganda CDF ansisinkane abeeko byambuulira ku bigenda mu maaso kubanga abirimu nnyo. Ebiseera ebisinga ffe ba civilian tulaba ebintu aba security bye bakola bwe baba nga tebatubuulidde oluusi tetubitegeera. Mujjukira 2020 mu mwezi gwa Novemba waaliwo vaawo mpitewo okwekalakaasa abajaasi ne poliisi ne batta abantu bangi. Oluvannyuma ne wabaawo operation omwakwatibwa abantu bangi nnyo nnyo. Naye oluvannyuma President w'eggwanga yatuwa briefing mu iPod n'atugamba nti aba security baawuliriza essimu eyali wakati w'omukulembeze wa NUP n'omuzungu gwe yali akubidde g'amugamba nti ye UN ejja ddi okufulumya Museveni nga yeesigamye ku chapter 7 ey'amateeka ga UN kubanga amateeka ga UN mulimu ebigamba nti eggwanga lyonna lyonna we litandika okutulugunya abantu mu ngeri eyitiridde amawanga amagatte gasobola okujja ne gataasa abantu nga bakozesa amagye oba amaanyi. Kati oli omuzungu n'agamba munnaffe omukulembeze wa NUP nti ekyokubaawo mulina okunga abantu wabeerewo okwekalakaasa okw'amaanyi abantu mitwalo na mitwalo. Kati abantu abasukka mu 5 we battibwa awo UN esobola okuvaayo. Kati wobeera nga gw'oli mu gavumenti ng'abantu bakwasa obuyinza okulembera eggwanga, awo okolawo ki? Obaleka ne bakunga ne bajja ku makubo ne babakuba amasasi oba onoonya abakulembeze baabwe pulaani n'ogirinnyamu era kye baasalawo. Mujjukira oyo bamuyita Robert Mao. Subhanallah. Mukama Katonda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Nyongera okusaba oba owulira vidiyo eno. Eno Uganda tetukwetaagayo. In fact, ofuga bulungi nnyo eggwanga Uganda ng'oli mu America. Ge mazima. Oyo Robert Mao yavuddemu ebigambo ebyo Gwanda abatontunulira tambuza vidiyo. Oyo Robert Mao yavuddemu ebigambo bivudde mu kamwa ke. Kano Kizza Besigye yakwatibwa kuva mu ggwanga erya Kenya, Nairobi. Era naye emboozi ze zalimu nti waliwo amasimu ge ba-interceptinga ng'ateesa n'abazungu bakuba ennyonyi ya Museveni. Ne bano abasajja balina script ye mutetera kyuka bakyusa mu katono nnyo naye everything remains the same.
Nobert Mao oyo minister w'ensonga z'amateeka. Okategedde. Kati kankuzeeyo Bobi Wine Nobert Mao kyayogerako. First and foremost okwekalakasa kwayogerako kwe battiramu abantu. It was the November massacres. Ekisooka kwaliyo si mu mwaka agambye nti mujjukira mu mwaka gwa 2022 ebadde Bulanda. Yinza okuba nze awulidde oyo bannaye saagala nnyo mukole ki njagala twalaba ekiwandiiko ekyava ewa General Sale egamba omuduumizi w'eggye lya Uganda CDF ansisinkane abeeko byambuulira ku bigenda mu maaso kubanga abirimu nnyo. Ebiseera ebisinga ffe ba civilian tulaba ebintu aba security bye bakola bwe baba nga tebatubuulidde oluusi tetubitegeera. Mujjukira 22 mu mwezi gwa November waliwo vaawo mpitewo awo abadde mutuufu yagamba 22 naye if I'm not mistaken, ladies and gentlemen, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okwatibwa eruwuka yakwatibwa ne ttiimu ye. Njagala owuliriza bulungi nnyo, yakwatibwa eruwuka ne ttiimu ye. Okwekalakasa abantu be batta baali Kampala. Ttiimu ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yonna yali ku campaign trail ye. Bonna baali Busoga eruwuka. Eno abantu abaali beekalakaasa they were just fans. No one was affiliated with the national platform then. Now bagezaako kivuga nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakunga abantu bagwe ku street babatte. Naye ndowooza omuntu yenna ategeera alina obwongo akimanyi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waakeera ku makya n'agamba abaana nti tweyiwe ku nguudo tulwanagane ne bano abasajja asobola okukikola era ne kibaawo. Gwe omuntu azze agoberera Kyagulanyi, I strongly believe you can testify that. Njagala bajjukiza olunaku Bobi Wine lwe yali mu campaign trail yali agenda okukola rally esembayo eyiganga, abasajja ne bamukwatireyo mu kyalo. Olwo olunaku sigenda ddwerabya because abasajja baali bangi, baali ab'amagye baali batono nnyo ku ttiimu ya Kyagulanyi. Abaana bajjanga babakubye okuva eri tiyagasi, babakubye emiggo ne batuuka akaseera nga point gye balina ekkubo lye balina oyitamu libatuuse mangu mu town. Abasajja baligadde nga baagala babayise ewala batuuke leeti. Abaana ne balaba nga banyiivu basooka ne beetooloola abasajja, mu butuufu nga abasajja baba outnumbered nga they could do anything, ne babalekaawo nga bafudde. Naye Bobi Wine yasituka yava mu mmotoka ye n'atunuulira abasajja nga mu butuufu si ye muntu ali ready okusaddaaka abaana kuba abaana baali bamaliridde. Waliyo abaana nga bo tukuyita ku fakina, baafakina nga basobola okuwambalira ab'amagye. Naye abadde nga atambuza eŋŋombe eki, we are non-violent, we are peaceful. Tugenda kukola buli kimu mu mateeka. Ekyo abadde nga akyogera ebbanga lyonna. Era abaana ababeera ku twelo bakimanyi kasito misbehaving oti ogivaako. Kubanga abadde nga akola buli kimu okwewala statements nga zino. Kati ate abasiru bagireese nga abadde afuba nnyo okulaba because yakimanya bajja byogera.
akategedde givuge bampita simple